ensonga bwe ziri nnyingi nnyo nnyini ddala kubanga okusinga twagunjukira nsonga za ntalo naye era n'ebijja nga bizze ate nga bye bivaamu entalo era nabyo tubiwa ekyanya ne tubijjawo. Kakati olwaleero enkya ya leero nakunnyonnyodde ne nkutegeeza nti olukiiko ttabamiruka luyite UN General Assembly mu butongole lugguddwawo olwaleero. Olwaleero lwe lwokubiri olw'omulundi ogwokusatu mu mwezi ogw'omwenda. Olwokubiri olwokusatu mu mwezi ogw'omwenda lyetteeka bwe liragira olukiiko luno okubanga lutandika oba lutuula amawanga gatabagana e New York okwedikwota bamale babeeko bye bateesa. Ebyo nabikubuulidde enkya ya leero naye kati kankubuulire nti we butuukidde essaawa eno ng'akeetereekero weekali anti omusajja omukulu Donald Trump ateeseteese okusisinkana amawanga ag'Abayisiraamu n'amawanga ag'Abawarabu. Agenda kusisinkana abakulembeze awo ku mabbalibbali, si wali mu meeting mwennyini eno tabamiruka, wabula ku mabbali bibaawo, enteekateeka zibaawo ne wabaawo abakulembeze ne basisinkana mu ngeri enjawufu, ne wabaawo engeri ez'enjawulo. Kakati ne bano balinayo meeting gye beeteekerateekera okusisinkanamu Donald Trump nga kye bamwagalamu kwe kubannyonnyola era mu bigenda okukolebwa mugenda kubamu okubuuza ebibuuzo. Donald Trump ono annyonnyola akana n'akataano n'akakaaga ayinza okukateekamu bw'anaaba asobodde ku ngeri etya gy'agenda okuleeta emirembe ng'ayambako eggwanga erya Isirayiri mu kaweefube Isirayiri mwalimu oba gwalimu nga yeekobanye n'eggwanga erya Amerika okusaanyaawo abantu mu lwannanda lw'e Gaza ekiyinza okuviirako okutabanguka kw'ekyondo kya Buwarabu omusangibwa amawanga gano aga Buwarabu ate n'ag'Abayisiraamu okutwaliza awamu. Jjukira nti abonaabona ye Palesitino. Palesitino Abawarabu n'Abasiraamu bonna bamuyinako kopi. Era ojja kujjukira mu mwaka ogw'1948 amawanga gano agasinga obungi bwe gataba gonna ag'Abawarabu n'ag'Abasiraamu gaasibira Isirayiri ekikookolo. Era entalo nnyingi zize zibaawo nga zibaawo lwa kugezaako kulaga butali bumativu eri Isirayiri n'Amerika nti oli abonyaabonyezebwa ng'embwa enjeru Omufirisuuti munne wa bano. Kaakati nga mu bigenda okukolebwa olwaleero Donald Trump ono olw'okuba yaleese akanyaaga nga yeegase wamu ne Isirayiri alina okubannyonnyola biki by'agenda okukola okulaba ng'olutalo luggwa ate n'emirembe nga gibaawo. Kubanga bano bagenze okutuula oba bagenda okutuula mu lukiiko luno olwaleero ng'ekigambo ekisinze okuwulikika mu mawanga mangi, amawanga geeyongedde n'agaali tegalowoozebwako, kwe kugamba nti ensi Palesitino Abafirisuuti abo abakulembera Muhammad Abbas ensi eyo etongozebwe. Era amawanga Bungereza, Bufalansa, amawanga nga Canada, Australia go gamaze dde okuggyako emikono ne gawanika ne nti oyo tumuggyeko engalo ggwanga eryetongodde neriwedde emirimu. Kati eyo y'emboozi enyumizibwa. Njagala kukutegeeza nti mugamu ku mawanga agagenda okubeera mu lukiiko luno mulimu eggwanga erya Indonesia. Yennuka nga kubuulire amawanga gano agagenda okutuula mu lukiiko luno. Indonesia ngikubuulidde, kakati genda ku ggwanga erya Saudi Arabia. Saudi Arabia y'omu ku baateeseteese olukiiko luno newankubadde nga luli munda mu ggwanga erya Amerika, naye abakulembeze abaateeseteese Saudi Arabia ne Bufalansa. Kati ono y'omu ku abo omukulembeze w'eggwanga erya Saudi Arabia y'omu ku abo abagenda okutuula ne Donald Trump abawoleza olutabaalo biki nga bwe binaaba bwe biribeera era bwe byabadde n'ekinaabivaamu. Saudi Arabia alina okubaayo. Kata
alina okubeeramu. United Arab Emirates, Misiri giyite Egypt, Yorodani, Turkey, Indonesia, Pakistan n'amawanga amalala. Kakati Prabowo Subianto ye mukulembeze w'eggwanga erya Indonesia, ye yawulikiseeko dda ng'ayogera nga ne meeting eno tennabaawo oba tennaba kulowoozebwako, ng'aga nti akageri gye kiri nti Saudi Arabia ne Bufalansa be baateeseteese, ate nga Bufalansa yakkiriza nti ensi Palestino mazima ddala yeetongodde. Kakati noono naye ne kimuwaliriza ow'Indonesia okuga nti ekituufu naffe awo we tuteeterera, era tuli beeteefuteefu okukuuma emirembe mu lwannanda lw'e Gaza bwe kiraba kyetaagisizza. Tujja kuwaayo n'ekibinja ky'abasirikale kigende kikuumire ddala awo emirembe. Kakati bano be bagenda okutuula mu miitingi eno, naye nga jjukira agenda okubanyumiza, gwe bagenda okubuuza ebibuuzo, ekyamazima ne gye buli eno takyagala kino ekimu ku ekyo ekiri ku mimwa gy'abantu ne mu birowoozo. Jjukira olunaku lw'eggulo olukiiko luno bwe lwabadde luggulwawo, ezimu ku nkiiko ezasookereza ze z'okwogera ku two state solution, Isirayiri etuule wamu n'eggwanga erya Palestino babeere mu kitundu kyekimu. Naye abataalabise mu lukiiko luno ye gavumenti y'eggwanga erya Isirayiri ne Amerika teyasindiseeyo muntu, ekitegeeza nti bino tebaagala kubiwulira. Weewaawo nga Donald Trump agenda kuzigwamu bino alina okubyogerako ayagala tayagala, naye nkubuulidde nti mu lukiiko olwatandise teyabaddemu ate teyasindiseeyo muntu yenna kubaako kyayogera ku abo ababadde boogera naye agatteko. Kakati ensonga eyo bwetyo bweri. Era jjukira nti tugenda okugenda mu lukiiko luno ng'abasajja abasiraamu n'abawarabu beesala dda akajegere wakati mu kunoonya ekyokukola oluvannyuma lw'obulumbaganyi bwa Isirayiri bwe yakola ku ggwanga erya Qatar. Kyokka nga Qatar eyo nsi memba ku bano, ate nga kiwa mirembe, ensi eno ekwatiridde emirembe mu nsi yonna. Abantu bangi abasobagana nga n'Amerika mwali. Ojjukira mu mwaka ogwa 2021 Amerika etuuka eve mu ggwanga erya Afghanistan nga nabugisi mufungize. Endagaano zonna zakolebwa Qatar. Amawanga mangi agazegeeyambisa eggwanga erya Qatar okutuukiriza ebigendererwa ebyokuleeta emirembe mu nsi zaabwe. Kyokka kakati ate ggwe Isirayiri ova eri ojja n'akatabanguko okuba ggwanga lya Qatar, kyekyaleetedde abasiraamu n'abawarabu okutuula nga tebeebezeemu wakati mu kunoonya ekyokuddamu okwanukula eggwanga lino erya Isirayiri. Baavumiridde enteekateeka eno. Kakati ebiri awo abantu buli omu abiraba bubwe, kakati baagala kukuba, baagala kulumba, banaaba batya, bagenda kukikola batya. Bibigambo ebiri ku mimwa gy'abo abagoberera era ab'ensonga abafaayo ensonga nga bwe zigenda. Naye ekikulu kasita otegedde nti omusajja ono Donald Trump wakubasisinkana kaabe lubaale kaabe Katonda keetonye kagwake olwaleero ku Lwokubiri ennaku z'omwezi 23 ng'olukiiko bwe lugenda mu maaso. Munnange eyo naye ebadde ensonga, nja kwongera obikubuulira nga bwe bigenda mu maaso. Njagala okulisaayo abatongozeddwa oba abakkiriziddwa okukwata oba okwesimbawo okuba pulezidenti wano mu ggwanga lyattu. Atakwaliza eŋŋanda akulaga bifo tuyo abadde awo ndi wano neetegereza nnengera ku mikutu egitali gimu. Musajja mukulu Mabirizi ono y'omu ku bazze bayisimbawo enfunda eziwera wano mu Uganda. Bamwe nti sooka oddeyo oyongere okutereeza ebipapula byo bibulamu. Kakati ate luli byeyaleeta byawukanye ku byeyaleeta ku luno, naye kale kasita okitegedde ekyo, naye nga wakiri abatongozeddwa musajja mukulu ow'ekikoofiira akubuzeemu, kale tujja kwongera okumanya ensonga ezo, tuzigendako mpola mpola, naye era tumala ne tuzimanya ate era ne zigguka. Kakati awo nvudde njagala kukwongerayo emboozi ey'e Qatar, United Arab Emirates, Egypt, Jordan ne Turkey
wali mu New York njimazi kankubuulire nti amawanga 3 agasangibwa mu West Africa mu mukago gwa ECOWAS, Economic Community of West African States, gesudde mu jjulume nigaga nti tegagenda kuddamu kubeera ga memba wansi wa kooti ey'ensi yonna, International Criminal Court etule Hague. Amawanga gano gegefudde gannalukalala mu mbeera eno. Kuliko eggwanga erya Mali lino lifugibwa oba likulemberwa omusajja Assimi Goïta Kano, ono munnamagye yaleetebwa Mundu. Kuliko eggwanga eddala Niger lino likulemberwa omusajja Tishiyani Abdurrahman, era naye musirikale. Mu kiwendo ekibaddewo gye buvuddeko emabega katono, amawanga gano abakulembeze bano bakunkumula abaali abakulembeze mu mawanga ago emikono mu kibya. Era ne kubaako musajja mukulu Burayimu Traore, ono naye musirikale akulembera eggwanga erya Burkina Faso. Bano bonna bagenda kikafuuwe okuddamu okwekulubeeseza mu kooti y'ensi yonna etule Hague, kubanga bakizudde nti eno mukubya byayi eriwo mu ngeri y'amaseeneeko ng'okugulu kw'ejjenje, engeri embeera eno kooti eno mwewangali ekyamazima y'amakwekansaamu, era ng'erondamu abaana n'ebyana, ng'era enkola yaayo yakugulumiza bazungu engeri gye bafugamu agaali amatwale gaabwe. Munnange abakulu bano nkubuulidde ekibagatta, bo bennyini baali beekozeemu n'omukago oba beekolamu n'omukago ogumanyiddwa nga Alliance of Sahel States, era ng'ojja kujjukira nti beewaggula ne bejja ku mukago ogwa Economic Community of West African States oluvannyuma lw'okubateekako olukuunya nga baga nti baalya nsobole wakati mu kutwala obukulembeze bwe balimu olwaleero, baalya nsobole. Era nga ECOWAS yali ebataddeko eyagala ebateekeko omukono ogw'amaanyi ebalemesa okuddamu okwegiriisiza mu mawanga n'okubateekako ekiyingi nti kale ne bwe baba baatwala obukulembeze mu mawanga gaabwe waakiri baddemu babuweeyo, kubanga bo basirikale abasaanye okubeera mu nkambi ziri barakisi ez'amagye, so si kulembera bantu, kubanga nti olwombu baba balinyiridde demokolasiya. Munnanga abaana balenzi bano bonna ba myaka mitonotono, era bw'ogendera ku nkalala z'abasinga okuba abato mu bukulembeze mu mawanga gonna, bano toyinza balekayo. Owa Burkina Faso, owa Niger n'owa Mali toyinza kubalekayo, bali awo mu myaka egy'abakijana. Kati bawulira amaanyi gabawala ne bagamba nti obanga bwe gutyo bwe guli, ekisooka ECOWAS bagivaamu. Kakati enteekateeka gye bataddewo yakuva mu kooti y'ensi yonna eya etule Hague nga bagatesandika amawanga gana 3 agagenda nti gontayi ebya ICC babivuddemu. Kakati ekibajjeemu ennaku zino zonna okuva lwe baawamba mu 2021, 2022, 2023 amawanga gano lwe gaawamba abakulembeze abagaliko lwe baawamba ne bagoba abaaliyo, bazze bakola ebifaanana nga tebyagalira ddala kuddamu kwekulubeesa n'abazungu. Naddala abo abasatu bonna baali baafugibwa mu bufuzi bw'amatwale eggwanga erya Bufalansa. We twogerera Bufalansa baagibisibira ku nnyindo, tekyayinayo kakwate mu mawanga ago, era nga gagenze geekulubeesa n'eggwanga erya Russia. Jjukira Russia okufaanana n'eggwanga erya Amerika, okufaanana n'eggwanga erya India, okufaanana n'eggwanga erya China. Russia si memba wa International Criminal Court. Kakati ng'asikaasika abo abamufaanana basobole okuyimirira awamu nga baggumidde. Kati bano abasatu alabika abavubye era bayinza okuba nga baagala kuyimirira awamu. Jjukira Russia y'omu ku bali kugwa naggomola
abayitibwa baba batekebwako ebibaluwa byamulabyeko amukwate ng'ebibaluwa ebyo byava mu International Criminal Court kujja Nagomala gyazazza mu lutalo lwalina mu ggwanga erya Ukraine. Kakati ate n'abasatu bano nabo baaloopwa wadde nga tebannayitwa naye baaloopwa mu International Criminal Court. Kati naga nti ntayi ebinaddirira binaatugwa nkoto feeyo kooti tetugiriimu. Eggwanga erya Mali eryo lyolaba ly'eggwanga erya Africa ng'ogyeko okubeera mmemba eryasooka okusayininga endagaano ey'okuteeka mu nkola ebibonerezo ebiweebwa ekooti eno eya International Criminal Court. Gwali mwaka gwa 2012 ye ne bateeka omukono ly'eggwanga erya Africa eryasooka. N'amawanga amalala gye gali naye lye eryasooka. Kyokka ebyo byonna babitadde ku bbali ne baga nti ffe tugenze era nange ngenze.